Ekitongole ekitaba abasomesa ekya Uganda National Teachers Union UNATU kiwakanyizza enteekateeka ey'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa eyagambye nti ayagala abakozi ba gavumenti abali mu kisaawe ekya saayansi nti bakoma okugibwangako omusolo ogwasasula nga bw'ofuna oguteekebwa ku musaala ogwa pay as you earn nga bwe kikolebwa ku basirikale wamu n'abakozi b'ebitongole eby'ebyokwerinda. President Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa bwe yabadde Namulonge ng'aliko eddagala lyatongoza olunaku lw'eggulo yagambye nti ayagala abakozi ba gavumenti aba saayansi nga bayinginiya n'abasawo balekerawo okugibwako omusolo ogwa pay as you earn nga bwe kiri ku b'amagye era enteekateeka eno yagambye nti agenda kugikulemberamu okulaba ng'etuukirira. Ebigambo bya Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni byajjidde mu kiseera ng'olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakozi. I insisted on increasing the pay of the scientists. I would want us to do more because the scientists, even when you give them what you give them, starting pay, if they tax 30%, they go back to very little. So, in the new government, I want to propose some ideas which, for the soldiers and the policemen, we give them tax-free pay. They don't pay tax. These scientists, what if we treat them as soldiers and we say, okay, they are not many, they are not like this man, Baguma there, he has got 16 institutions, but all of them, they are now employing 700 people. The little we have got, don't Wabula kino kitabudde ab'omukago ogutaba abasomesa ogwa UNATU nga bagamba nti kino bwe kinaakolebwa kigenda kwongera okwawulayawula mu basomesa nga bwe gwali nga bongeza emisaala egy'abakozi ba gavumenti aba saayansi. Ssaabawandiisi w'omukago guno ogwa UNATU Filibert Baguma agambye nti kyandibadde kirungi nga kikoleddwa ku basomesa bonna obutatagula byanjigiriza bya nsi eno. Kijja kusigala kizibu kubanga security bagijjako emisoro kati teri nti bw'oba mu poliisi osasula owa prison n'atasasula oba owa UPDF n'atasasula buli muntu yenna ali mu security abatasasula. N'olwekyo bw'ogenda mu basomesa bw'oba oyagala kuggyawo omusolo ku basomesa ogujja ku basomesa bonna kubanga abasomesa bakola kimu ekyokugonjoola abayizi. Ye eyaliko nnyini ntebe w'omukago ogutaba abakozi ogwa Notu Asha Wilson Owere ategeezezza leediyo y'embuga Kyabasa mu jugumiza ggwanga ti Pulezidenti Yoweri Museveni okusalawo bw'atyo kirungi n'asaba n'abasirikale ba kampuni z'obwannannyini nabo balowoozebweko. Uganda kyetaaga okutumbula ebya science. Olaba kati abantu bagenda mu bire in the moon naye ffe tukyali wansi wano. Naye President bw'agamba nti kati ayagala babaggyeko pay as you earn kirungi nnyo nga bwe bakola ku abajaasi abapoliisi abamakomera ayongereko ne mbadde njagala ayongereko ne private security nabo babeere nga tebasasula pay as you earn. Ndowooza with the time n'abasomesa bennyini n'abadoctors. Ebyo nga bikyali awo ye omubaka akiikirira abakozi mu Parliament Aliniitwe Lwakajala abulidde Kyabasa ensajja ti enteekateeka zikolebwa okulaba nga batereeza embeera abakozi mwe bakolera nga babateerawo amateeka amalungi. Era tulwanirira eddembe ly'abakozi nga tutandikira mu kukola amateeka amakakkali agalina okukozesebwa okukuuma eddembe ly'abakozi nga tukola regulations oba nago galinga amateeka ebyo balina okutambulirako ebiyamba omukozi n'omukozesa. So ffe ng'abakozi tukoze ebintu bingi wankubadde tulinamu okusoomozebwa okutonotono nga mu ngeri y'okukozesebwa nga tolina bbaluwa ng'ensonga ya compensation tubwenfuna obulemu ku mulimu etteeka weeriri erigamba tulina okusasulwa bwoti balina okutwitinga bwe bati.
Abantu ab'enjawulo batandise okutuuka ku kisaawe eky'essomero eryankoyoyo boarding primary school Matale mu district ey'Ebuyikwe Uganda wegenda okukuliza olunaku lw'abakozi era ng'ebyokwerinda bimyumyuliddwa nnyo. Omusasi waffe Dennis Sebwami gy'ali n'ebisingawo. Abantu ab'enjawulo naddala abakungu ba gavumenti bo batandise okuyingira mu kifo wennyini awagenda okubeera omukolo guno wakati mu bakuumaddembe abeekebejja buli kimu. Mu kifo kino abakuumaddembe mu ngoye ez'enjawulo buli w'okuba eriiso b'olaba era nga n'abamu balabiddwako nga bazzeemu okwekenneenya ekifo kino nga bayambibwako embwa zaabwe enkonzi z'olusu. Mu bitundu eby'enjawulo ebuyikwe wateereddwayo emmotoka ezirabiddwako nga zisomba abantu okusobola okubatambuza obulungi okugenda mu kifo awagenda okubeera omukolo. Embeera y'obudde ekyali nnungi ddala era nga ekyasobozesa abantu bonna okutambula obulungi. Omubaka wa gavumenti atuula eBuyikwe Major David Matovu akunze bannabuyikwe okukwata obudde baanirize bannayuganda abava mu bitundu ebirala nga eno bwe balindirira omukulembeze w'eggwanga asuubirwa okutuuka mu kifo kino essaawa yonna. naye nga nambeemu abasoose babyokwerinda of course bo abo ssaawa 10 ez'ekiro badde bamaze okutekinga over ekifo era bali mu kiswipinga lunaku lulimi lwa kisirikale nti ababyokwerinda abakugu ab'enjawulo bano bambwa bano babyuma bali mu kutalaaga wonna n'amasomero agaliwo zino embwa zeetala ekintu kiri barabara. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS radio ey'obujjajja nze Sebwami Dennis eBuyikwe. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ajjukizza abantu abaliko bye bayiseemu okutuuka ku buwanguzi obw'enjawulo bafeeyo okussa mu bwino ebyo bayiseemu biyambeko abalala okwekkiririzaamu. Bino Katikkiro Charles Peter Mayiga abyogeredde ku hoteri Sheraton mu kibuga ekikulu Kampala ng'abadde atongoza ekitabo ekitumiddwa And Then What ekyawandiikiddwa omukungu munnamateeka Francis Kamulegeya. Katikkiro Peter Mayiga ku hoteri Sheraton wasinzidde n'asaba buli alina ekiruubirirwa ku mutima obutakisuula alwane masajja kituukirire. Mu mboozi ebadde ey'okubuuzaganya ebibuuzo n'okubaganya ebirowoozo wakati wa Katikkiro n'omukungu Francis Kamulegeya mwe mubadde ebyo Kamulegeya bye yayitamu okutuuka ku kyali kaakano omwali okusoma ebyobulimi kyokka nga tamanyi na kibimusomesa okusuubula kasooli n'ebirime ebirala n'engeri olutalo olwawa Kawenke n'Obote gye lwataataaganyamu enkulaakulana. Omukolo guno gwetabiddwako omulangira David Kintu Wasajja bannamateeka okuva mu buli nsonda ya Uganda bassenkulu b'ebitongole ebya gavumenti eby'enjawulo bassenkulu b'ebitongole eby'obwakabaka bwa Buganda n'abantu kinnoomu. Ebyo nga bikyali awo abamu ku bakulembeze b'abavubuka mu Buganda beebazizza Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okubalungamya mu nkola y'emirimu nga kibayambye okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwabakwasibwa nga Obuganda obwabakwasibwa mu kutwala Buganda mu maaso. Abavubuka bano bagamba nti okuwabulwa kwe bazze bafuna okuva eri Katikkiro mu myaka 13 nti kubayambye ebitagambika okugenda mu maaso. Sozi Michael nnyini ntebe w'abavubuka ow'essaza Busujju agamba nti ezimu ku nkola ezireeteddwa zikoze omulimu munene ddala okusitula ekitiibwa ky'abavubuka. era nga atuyigiriza okuba abakozi era abatetenkanya abayiiya ng'ayita mu nteekateeka ya situla omutindo okwongera omutindo mu bye tukola. Abavubuka bangi bettanidde nnyo tekinologiya era n'okuyiga enkozesa y'omutimbagano ennuŋŋamo era ennungi. Kino nno kituyambye ffe ng'abavubuka mu ssaza ly'e Busujju okubeera nga tutumbula essaza lyaffe n'okulyongerako naddala nga tukozesa omutindo okulaba nga abavubuka basaasaanya amazima okusabulula obulimba eri abo abagezaako okwaŋŋaŋga Namulondo.
Yennyini ntebe w'abavubuka Musaza Mawokota Abbas Buyondo agamba nti Katikkiro Mayiga akumye abaweereza ba Kabaka bonna n'abekibayambye okukunga abantu okujjumbira entegeka z'embuga. Tulaba abantu ba Kabaka obuweereza babunyikiriza ddala ebiseera ebiyise nga okutuuka ku mwami wa Kabaka okugeza nga baminisita abaami b'amasaza nga kizibu nnyo. Naye olwaleero abantu abo Katikkiro yabateekamu omutima bakolera ddala nga bali mu bantu tebakyabatya nedda baatiikanga ng'okubatuukako kizibu nnyo. Yeekalibbala Ambuloozi ow'abavubuka Musaza Buddu yeebazizza Katikkiro olw'okukubiriza abavubuka okukola okulwanyisa obwavu. Atulaza omukulembeze omutuufu abeera atya? Omukulembeze omutuufu yeeyisa atya? Omukulembeze omutuufu akuuma atya ettutumu ti wakati mu bitiibwa byonna ng'obifunye ensi ekusinza osigala otya ng'oli mukkakkamu. Ekyokubiri atuyigiriza okukola ng'abavubuka nga tuyita mu nteekateeka nnyingi nnyo nga mmwanyi terimba. Abavubuka bayiza okukola basimbye emmwanyi bagaggawadde bakoze ebyuma ebiwadde abantu ab'enjawulo emirimu. Insurance eya muno mu kabi agiteereddewo abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwongera okutereeza obulamu bwabwe. Nasuna Grace akulira abavubuka Musaza Gomba ategeezezza nti Katikkiro Mayiga abadde musaale mu kuteeka mu nkola ebiragiro by'amaaso moogi ku nsonga ez'enkizo ekiyambye ennyo okusitula omutindo mu Buganda. Emyaka gigenda kuwera 13 okuva Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II lwe yasiima n'ayatula erinnya erya Katikkiro Mayiga okumukwasa Ddamula. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Ddembe lya mukozi okubuulira mukama we singa aba afunye obulwadde ku mulimu nga munnamateeka Mary Goreti Nakamya Ssenyange bw'annyonnyola. Okusinziira ku tteeka ly'emirimu mu Kawaayiro 54 omukozi abeera akoze omwezi ogusukka mu gumu mu buweereza nga talekeramu waakiri okumala essaawa 16 wiiki aba alina okusasulwa mu bujjuvu n'okuweerwa emiganyulo gyonna mu mwezi ogusooka ng'alwadde. Wabula singa obulwadde buno bugenda mu maaso ne bugenda mu mwezi ogwokubiri omukozesa ayinza okuggyawo endagaano kasita baba nga bagoberera ebiragiro byonna oba endagaano yaabwe. Wabula abakozi abaalina okutegeeza ku mukozesa mu bunnambiro ku nsonga y'obulwadde obwo omukozesa we asobola okumusaba ebbaluwa oba certificate ekuva eri omusawo ekakasa bulwadde obwo. Bo bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okwogera ku lunaku lw'abakozi wakati mu mbeera gye lutuukiddemu olunaku olwaleero. Abamu ku bategesi b'ebivvulu wamu n'abakozi n'abatuuze abali mu kibangirizi ky'ebyamakolero Namunkekeera bo beenyumiriza mu ntegeka yaleetebwa Jenosali Musale Kalebu akandwanaho ey'okusikiriza abasigansimbi okukulaakulanya ekitundu ekyo nga bagamba nti kibayambye okufuna emirimu. Abantu abasinga obungi bakaaba mirimo tetulina mirimo era n'abaasoma olunsi solegi bagwa ku ngatto okunoonya emirimu. Naye tuuse ku nnaku lw'abakozi ffe abaludde nga tuli ttiimu Sale tugenda kuŋŋaanira kapeeka kabonero ki gw'omukozesa ono gw'okozesa taba muddu naawe akola oli mukama we aba akuyambye okufuna emirimu n'abantu bo kye banaalya ekitegeeza omukozi w'amaanyi n'omukozesa w'amaanyi. Ffe olunaku lw'olwaleero twatuusedde ekapeeka wano Kayiza Fred wano ekapeeka enteekateeka za leero ziri mu jjiya y'amaanyi nnyo kubanga ffe indasitule gyetujje wala nnyo twalina ettaka nga teririna makulu naye kati buli kayumba koozimba bakasasula emitwalo 10,000. Abaana baffe bafunye emirimu bakola ku by'entambula batambuza abantu kugamba ekitundu kiri bbize nga bwe nkubuulira era enteekateeka z'olwaleero zonna ziri mu jjiya
twagala abantu bajje mu bungi ddala. Amakolero gatuyambye nnyo, olaba ettaka lyaffe likula 90% faya. Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okukolagana ne gavumenti eya wakati okutumbula ebifo by'ebyobulambuzi ebiri mu kanyigo k'e Luweero naddala entaano obwaguuga ezaaziikibwamu abantu ekirindi abattibwa mu lutalo olwaleeta gavumenti y'NRM mu buyinza nga kw'otadde n'akaalo ka Buganda. Olunaku lw'eggulo obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu baminisita okuli ow'ebyobuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala n'ow'ebyettaka n'ebizimba Oweekitiibwa Daudi Frederick Kisitumpanga beegattiddwako minisita okuva mu gavumenti eya wakati avunaanyizibwa ku kanyigo k'e Luweero Alice Kaboyo ne balambula ebifo by'obulambuzi eby'enjawulo e Luweero eyo. Mu bimu ku bifo bye balambudde kwe kuli entaano omwaziikibwa abantu ekirindi nga baafiira mu lutalo olwaleeta gavumenti y'NRM mu buyinza ng'entaano emu esangibwa ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakisonga muno mwaziikibwamu abantu 201 n'endala esangibwa ku kitebe ky'eggombolola ey'e Kakiri omwaziikibwa abantu 250. Endala esangibwa ku gombola ya Mutuba 3 Namayumba Kisonyi omwaziikibwa abantu abasukka mu 1,000 nga bano era balambudde n'ekifo eky'ebyobuwangwa ekyakaalo ka Buganda nga kasangibwa ku kyalo Kirema mu Luweero nga wano Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala wasinzidde n'ategeeza nti obwakabaka bwakukolagana ne gavumenti ebifo ebyo bikulaakulanyizibwe. N'olwekyo njagala okwebaza ennyo Honorable Kaboyo ekyamazima nga bw'agambye ensonga eno agyesibyeko era abadde agifaako nnyo. Mwebaza ye yatunoonya si ffe twamunoonya, ye yajja atunoonya n'agamba ayagala ensonga zino zitereezebwe. Minisitule gyenkulembera etwala ebyobulambuzi ate nga era yevunaanyizibwa ne ku nnono zaffe n'obuwangwa bwaffe. Tujja kukwatagana ne gavumenti wonna weetaagisa tulabe nga buli kyetaagisa tukikola. Ye minisita wa Buganda ow'ebyettaka n'ebizimba Oweekitiibwa Daudi Frederick Kisitumpanga asabye empuliziganya eri wakati wa gavumenti n'obwakabaka egende mu maaso kibayamba okukulaakulanya eggwanga. Ne tubeera nga tusobola okumanya buli omu ky'aluubirira, buli omu ky'alowooza, buli omu w'avudde ne buli omu gy'ayagala okugenda. Tusobola okukwasaganya amangu emirimu gyaffe era tulowooza nti gijja kutambula ddala bukwakku bulungi ddala. Minisita wa gavumenti avunaanyizibwa ku nsonga z'akanyigo k'e Luweero Alice Kaboyo agambye nti bagenda kwongera okukolagana n'obwakabaka bakulaakulanye ebifo by'ebyobulambuzi ebiri mu kanyigo k'e Luweero. Banange aba tourism bagezezaako nnyo kwe twabibakwasa era najja nasanga nga teri aba Ministry ya tourism nga tekitwala kintu kyamaanyi tebalina programu ya monuments nenjogera nabo